Music wa Chameleone akutte abakyala bano omubabiro bannange ekibadde mu katambi yonna gye biggweredde naye nga maaso awo nina munnange ate Bebe Cool atabukidde munnange ate mutabani we munnange esayidi eno byengenda okubeera nga nkutuusaako Rema Namakula nkugambye wali nabyo mbirina mu maaso awo munnange ngenda kusaba vidiyo gimpe like kosa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba naye kansuke nkutegeezeko kano akatambi akabadde ka trading wali ku mukutu ogwa TikTok abakyala bano munnange banyumiddwa nnyo omuziki gwa Chameleone era nga boogezaako okulaba bannange ekibadde mu katambi babadde bagoyinga crazy ku luyimba luno munnange era nga bw'owulira awo esayidi mu katambi. Babadde basanyufu nnyo nga enguliko ng'ebakutte muganda wange era nga boogezaako okulaba ate esayidi eyo kakati nno katugende mu maaso wali munnange Bebe Cool avuddeyo munnange wali abaddeko ku interview ku TV emu munnange kakati ye abadde agamba nti no senga mutabani wange yakkiriza kye namugamba nalibadde muteekamu obaoliawo ssente naye tali mu kuyimba ate music ali mu kutradinga ali mu kuyimba munnange ate music atatradinga singa abadde ayimba music atradinga nalibadde mukola ki nalibadde munnange ate muteekamu ssente njagala owuliriza bulungi nnyo interview ya Bebe Cool ono nga bw'abadde ayogera. Just in case Alan tries to change and he accepts to do the trending music, why not? You're ready to push him? Why not? Because that's one of the questions that have been coming up. All the producers know very well that I got him. I gave him that studio. I asked him what to do. I told him, do this. But, you know, you don't tell a musician easily what to sing. Because there are two things. We begin by singing what we are passionate about. Okay. Oli ayagala kadongo kamutosa mubulira bino bya reggae bye tuyimba. Yagamba nti no buli kimu kyonna nti yakimuwa studio bweri ate kakati ayagala kimunnange naye sisobola kumusayirawo era nga bw'owulidde munnange mu katambi ako akabadde ka trading wali ku mukutu munnange ate ogwa TikTok esayidi eyo sigenda kubeera nga ndwawoko kankugyewo kaawo ate katugende mu maaso wali Rema Namakula nkugambye ku mulundi guno jjukira nti neno kolabo era nga babadde wali ku video shoot nga boogezako okulaba ne mwana mulenzi ono Omunigeria Olezi era nga babadde ku video shoot eno jjukira nti nno oluyimba lwabwe luno ku remix eno start to dance muganda wange nga bwogezaako okulaba kakati nno ekibadde mu katambi awo Rema Namakula amazina nkugambye aganyodde ne ŋŋamba bannange omukyala takutuka ekiwato naye ng'ekibadde mu katambi yonna gye bigoyedde ate gubadde muzigo omwereere kansuke nkuweeko ko katambi kano aka Rema Namakula ne mwana mulenzi munnange ate Olezi. Byebyo nno munnange ate bigenze mu maaso esayidi eyo kakasa nti no video gimpya like kosa ate ne kusubscribinga kasita obeera nga tonnaba ngenda kubeera nga nkomawoko mu maaso eyo n'ebirala katono nnyo point.